Ssaalongo Bugabo Kemisi n'ab'enjuye be bagumbye mu maka ga ssentebe w'eggombolola y'e Malangala ekiri mu disitulikiti y'e Mityana nga ye Busuulwa Atanas, nga Ssaalongo agamba nti ssentebe ono yamuguza ettaka wabula bwe yagenda okulikolerako ate ne bamukwata ne bamuggalira. Bankolera endagaano nga banguza ettaka. Twalina wano mu nnyumba ne ngenda ku ttaka ne nsimbawo ebitooke ne bankwata ne bansiba. Agamba nti ssente ze yagulamu ettaka lino yazeewola okuva mu bbanka gye yasinga amaka ge, nga mu kiseera kino ye n'abantu be tebakyalina wa kusula kuba bbanka amaka yagatutte, kwe kusalawo bagumbe ewa ssentebe yabaguza ettaka. Zaali $8,700,000 ewaka wange bbanka nejja olunaku lw'eggulo ne batujjawo. Twazze wano eggulo ntwebaka wali ku lubalaza. Bwe tutuukidde ku kyalo ky'e Ssengeza tusanze Ssaalongo ne Nnaalongo wamu n'abaana baabwe kw'ossa ne nnyina wa Ssaalongo baagumbye dda mu maka ga ssentebe, wabula nga go amaka ga ssentebe tusanze maggale. Batutegeezezza nti bano baagumbyewo oluvannyuma lw'abasirikale ku poliisi y'e Buwalula okuyita ssentebe ajje bateeseze ku poliisi wabula n'atalabikako, nga kye baasazeewo okujja bagumbe wano okutuusa lw'anadda mu maka ge abawe ettaka lyabwe. Poliisi nejja ekawungeezi netugamba nti omukulu agambye tugenda kukkaanya tugende ku poliisi. Omukulu nga bamulinda teyazze, twasuze ku poliisi n'abaana bange. Obudde bwe bukedde nenyamba abasirikale nti nze kanzireyo waliwo eby'omwami Busuulwa. Bugabo agamba nti ssente ezaagula ettaka lino yazireeta mu maka ga ssentebe era nga bakkansala baaliwo ne bamuteerako emikono, nga kati ayagala bamuddize ssente ze kuba bbanka yaboya amaka ge nga n'amagoba yagakubisizzaamu. Njagala mpe ssente nsasule kuba mmanja nange wange nsobole okuba nga bakola ki banzikiriza okukola ki okubeerawo kuba emyezi gye bampa gyakola ki gyaggwayo. Ye Nnaalongo Keeza Jennifer agamba nti kati baafuuse emmombo ze kuba amaka gaabwe bbanka yagatutte, ng'ono alajjanidde minisita w'ebyettaka Honorable Judith Nabakoba Nalule okuvaayo abataase. Kumakya banka nejja neteekawo akapande ne bagamba tuttewo munoonye gye mulaga kubanga batubanja era twasitudde ne tujja wano n'abaana bange babiri bonna balwadde era basuze bubi nnyo, tulina n'eddagala lyembawaako naye nga bali bubi. Tusaba Nabanja, mama Nabanja atuyambe abaana bange tetulina kyakulya tuli wano twebaka wano eggulo twasiibye wano abaana nga balwadde. Nnyina wa Ssaalongo Bugabo nga ye Nambi Oliver ategeezezza nti yalabye mutabani we afuuse emmombo ze kwe kusala bamwegatteko mu kubanja ssente zaabwe kuba naye alina omutemwa gwe yassaako era nga yaliwo ng'omujulizi. Olunaku olwajjo nga mutabani wange agamba kaŋŋende ewa mukulu Busuulwa Atanas banka etutta awaka wange. Ne mugamba nti nedda okugenda ewa Busuulwa Atanas tusooke ku poliisi tweripootinge atuyambe ku musajja we Owero Sifiri Busuulwa Atanas ku bigambo by'amataka ag'abantu. Ye ssentebe Bugabo gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu yeeganye eby'okuguza abantu bano ettaka era n'atusaba tutunule ku biwandiiko obanga kuliko omukono gwe. Sooka olabe ku ndagaano ye akulage endagaano ogirabe bulungi ne banga erimu amannya gange nga namuguza ojja kubitegeera byonna. Ebiwandiiko biraga nti Mawejje John omu ku baaguza Ssaalongo Bugabo ettaka lino ng'ono muzzukulu mu maka ga Zakariya Kiriggwa Jo, ng'ono agamba nti bakwatagana ne ssentebe Bugabo abagabanya ettaka nga naye alina okufunako omugabo kyokka yasalawo okutunda ttaka lyabwe ate ne ssente n'atazibawa. Be bayingizamu Busuulwa mu kintu kino bamugamba jangu otuyambeko tuguse ekintu kino era kino ekintu ekifo baali batutte ekifo bakisingako na wano kitufa kimu tugabanyanga famire kuba tusigade basenga abafu omuguwa. Tutuuseeko mu maka ga Ssaalongo Bugabo agasangibwa e Muduuma ngino tusanze bbanka yagateekako dda ekipande ekiraga nti gaayo. Nzanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero. Obba wange yagula ettaka ewa chairman na chairman L50 n'amuguza ettaka kati bwe yamuguza ettaka kumbe ettaka lya mpewo ne bajja ne bamusiba kati ebbanka yatutewo ennyumba yaffe tetulina wakusula tetulina wakwebaka tusaba buyambe batuyambe mama Nabanja n'abakooba tusaba buyambe batuyambe bukedde mwe bayambe omuntu wa wansi tusaba buyambi batuyambe tuli bubi tetulina wakusula eggulo twasuze mu mpewo leero twasuze mu mpewo ku poliisi twasuze bubi n'abaana bange wabweru naye ng'omusajja chairman nga yeebase mu nnyumba tatusaasira wadde nga ye yazze ne yeebaka mu nnyumba
nga ffe tusuze wabweru kyokka yeyafera bba wange sente n'akola ki n'amuguza ettaka fu. Tusaba buyambi batuyambire ddala naffe tusobole okuddayo ewaka. Abaana bange sina kyabbalirisa. Twali tuguze ettaka tugenda kusimbamu ebitooke tulye. Kati sina kyengenda oliisa abaana. Tusaba buyambi, tusaba bwenkanya batuyambire ddala. Bampe milioni zali 15. Abaki? Ababanga. Kati bampe milioni 15. Nezijanguleko ekifo ekyo. Nyangenda kusalako akatundu, katonde. Isigazeke ekitundu penimira emmere. Ebbanga ne lijana kuva mu gwa 10. Bagenza okubala amagoba nga gali milioni ameka 2. Ne bagamba olina oyinza okujja ssente nga sirina ogenda kulaki. Kujja ssente. Era ngono madde nzijanga mu banja. Era mugaba bampe ssente sasule kuba banja. Bampe ssente sasule kuba banja. Kubono wampe ssente zange sasulako kuba banja ne bakola ki? Ne bakakkana. Bagenda ku poliisi emiganda ebikola ki? Ne bigaana. Bakitegedde. Nga wampe ssente yange ne nsasulako bali basobola okukakkana n'enjiya. Ninga nsaba buyambi kisayi naliwo Mwami Busulwa Tanasi ne mugamba mukulu Tanasi sente ezange zigenda kufiira mu bibyo ku sente z'omwana wange ze wakwata n'omuguza ettaka eryempewo. Ne mubuuza sente zangoloza zigenda kufanga waguza omwana wange ettaka lyempewo. Ne mugamba ngenda kukola ntyo okufuna sente zange. N'atutambuza n'atutwala ku kibira nga kuliko emiti. Yagitunda n'agimalako era teyasasula mwana wange. Nsaba maama n'abakooba anyambe nnyo era nfune obwenkanya eri musajja we Busulwa Tanasi ne banne bonna batambuza nabo ekintu mu kufera ettaka. Nze njagala sente za mwana wange.